Mpozi mu kaseera kano nsaba musambajje byonna ebyogera ku Evelyn Lagu nti amaze okubeera ng'afa. Evelyn Lagu kyali mulamu ddala kubanga mu kaseera kano atwaliddwa e Nakasero Hospital. President Museveni amaze okulangirira oba okuwa oda n'abategeeza nti bamukwate bamutwale mu ddwaliro asobole okunjabi obusinga kuwabadde ng'afuna. Mukulu Balamu yakoze omulimu guno okubeera ng'atuusa connectinga Evelyn Lagu ku President Museveni. So President Museveni naye nekimukwatako kubanga agambye nti abali tamanyi kigenda mu maaso ku muyimbi ono omunene mu ggwanga. Naye mu kaseera kennyini n'abeera nga atoye oda ne basobola okubeera nga bagenda ne bakima mukyala Lagu ne bamwolekeza e Nakasero mu ddwaliro, era nga bills zonna ezigenda okubeera nga zikola ku mukyala Lagu mu ddwaliro ezigenda kubanga zisasulwa State House. So mukyala Lagu awo mu kaseera akabadde bagezako okubeera nga bamutuuza ku katanda okumujja mu mmotoka asobole okubeera nga atwalibwa atandika okubeera nga akolebwako. Kyewuunyisa nti ate mu kiseera ekyo abantu bangi nnyo mu budde batandise okubeera nga bamubika ekintu ekitabadde kituufu n'akamu, era tugezako okuba nga tukola ekisoboka kyonna okubeera nga tutegeeza eggwanga nti mukyala Lagu mulamu ddala wabula mumulaba nti abadde atandise okubeera nga atuuka ku mbeera enkyamu ddala kubanga ate kati abadde azimbye ekisukkidde ddala. Naye katusabe Mukama Katonda ajja kubanga asobola okubeera nga amuzza engulu nga mulaba mu vidiyo eyo nga bamutuuzizza ku katanda basobole omuvuga ate bamwolekeze ku kitanda gy'agenda okubeera nga afunira obujjanjabi. So mu vidiyo eno eddako ogenda kulaba nga Kozesa Muguma ali mu kwogerako ne mutabani wa Lagu nga bakakasa eggwanga nti Lagu akyali mulamu. Mpozi ate mugenda kuba ne vidiyo endala eddako ng'ate ali ku oxygen. Serunkoma eri abawagizi ba Evelyn Lagu, ono ye mwana wa Evelyn Lagu. Evelyn Lagu tannaba kufa, akyali mulamu, tuli Nakasero Hospital wano akyafuna bujjanjabi. Tusaba kimu kumusabira abaako nekyoyogera. Bampita Kasavu Fred, ndi mutabani wa Evelyn Lagu, ya mulamu bali mu mujjanja ali n'abasawo. So ababika bannaye mulekera awo bantu mutiisa abantu amasimu gasusa obungi, si kituufu Evelyn akyali mulamu. Ono ye mutabani we agenda kuwona abamujjanja bampolampola agenda tereera. Mwebala abafuddeyo okulaba nti atereera n'obuyambi bwonna tubwebaza. Temujjanga ogera mwonge nedduwa mwongere nnyingi. Bannange Evelyn akyali mulamu wadde ali Nakasero wano ku hospital naye ng'akyali mulamu. Embeera si nnungi nnyo naye ng'ajja agenda kutereera kubanga kusinziira wali kati agenda atereera. So abamubika temutawaana mugire nga mubivaako kubanga ye agenda kudda engulu bulungi. Siko kiri? Ali bulungi bannange.